okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi waffe wa 3FBN twamusizaako ssebo n'ennyabo munya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala kuumye n'akuwa omukisa gwe okubeera omulamu. Ffenna Mukama atubedde. Mazima gali nti simanyi ng'eki gye wategeddemu pulogulaamu eno. Naye engeri gye wategeddemu pulogulaamu eno saba gy'oba okozesa era otegezeeko n'omuntu omulala tomanya oyinza omufuukira omukisa n'owonya emmeeme ye. Twebaza Mukama kubanga obugabirizi bwe tebukoma mu bulamu bwaffe. Nti naye tubaffe tukoze ensobi ekisa kino okwagala ku kyekiva we tuli. Enyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo Mukama abimanyi era amanyi ky'oyitamu ajja kukuwonya era obeere muwanguzi. Naawe atuuse ku buwanguzi Mukama tumwebaza. Abafunye obufumbo obutukuvu, abawangudde ku mirimu, abalina bye bawangudde byonna, ebibuuzo, byonna ekisa kya Katonda tukyebaza olw'obugabirizi bwe ebyokwambala wamu n'ebyokunywa. Akaseera kano tugenda mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya n'omwanjuzi wo Nambala Jacqueline nga zaagenda ogikutuusaako nga nvira ddala eri mu kyaki yaffe mu Manini Gomba mu disitulikiti y'Enswanjere eyo gye nva nga mpangalira ku kyaki yange ey'Ebulagga. Abaagalwa naye nga tetunaakutandika kumala okutendereza Mukama. Mu kutendereza okwo era kimanyi oluyimba lukoze bulungi era lwa mukisa eri obulamu bwo. Akaseera kano tugenda mu kyakuyiga kyaffe eky'olwaleero. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omuto ogugamba nti mwakikola nze. Mwakikola nze. Ng'ekyandiikwa kyaffe kivudde mu Matayo essula ya 25 olunyiriri olwa 40. Katwebaze. Katonda afa ayinza byonna. Gulumizibwa Mukama kubanga osaanidde. Ne kaakati Mukama ne kamuwe omutukuvu yaba atuyigiriza. Tweteeketeeke ebbanga lyonna ery'okusinkana. Ekigambo ekyo kibukale mu bulamu bwaffe. Beera Katonda waffe naffe tubeere abantu bo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agamba bw'ati. Ekyandiikwa kyaffe kivudde mu Matayo essula ya 25 olunyiriri olwa 40 ng'ekyokuyiga kyaffe kiriko omuto ogugamba nti mwakikola nze. Agamba nti ne kabaka aliddamu aligamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Ne kabaka aliddamu aligamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Agamba bw'ati ennyiriri ebyawandiikibwa ezisinga okutuusa omwoza butereevu ze ezoogera ku buweereza bw'ekkanisa mu nsi. Enjigiriza y'okukkiriza kwaffe ng'ekkanisa ekwata ku buweereza obw'omu bantu tekoma ku kwogera ku Bayibuli oba wadde ku bukugu bwe tulina ng'ekkanisa. Okawulidde ako? Wabula y'ensonga ekwata ku kutambulira awamu n'enjiri ko n'obwesigwa eri ekigambo kya Kristo awamu n'ekyokulabirako kye eky'okuntikko nga atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Genda mu kitabo kya Matayo essula ya 2 olunyiriri lwa 28. Mukama akuwa omukisa ng'osomayo. Era eyatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajoogebwanga Setaani. Ebyo mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essula y'okumi olunyiriri olwa 38. Okwagala, okusaasira era n'okuweereza bwe bwali obulamu bwe obw'ekyokulabirako era ebyo Yesu byalitubuuza ku lunaku olw'enkomerero. Okategedde? Nga 19 Oktoba 1982 okutabuka kw'embeera y'obudde okumanyiddwa nga cold drop okutera okukosa ennyo Spain n'embalama z'oguyanja Mediterranean kumpi buli mwaka mu mwezi gwa Septemba ne Oktoba. Enkuba yatonnya ebbibiro lya Tuwazi Reservoir ne lijjula era ne lyabika ne lifukumula enkuyanja y'amazzi n'ettosi okubiyiwa mu kiwonvu kya Juka n'emigga egy'enjawulo egisibuka awo. Ebibuga nga Solana ne bijjula amataba. Amataba agambye nti amataba bwe gaatoowolokoka
obuyambi bwatandika okutuuka okuva mu ggwanga lyonna erya Spain wonna. Engoye, ebintu omwali engoye, ebyokwebikka, emmere, weema, eddagala n'obulala bingi byonna baabiweereza. Nga 23 Oktoba amawulire gaasaba obuyambi okugenda okujja ettosi mu mayumba ko n'okugaba obuyambi obwali bukuŋŋaanyizibwa. Ku lunaku olwo olwa Saturday twateekateeka ekibinja ky'abanunuzi ku ssomero lya Sanguto Adventist College, omwali abasomesa n'abatali basomesa ko n'abayizi, abantu nga 40 bonna awamu, nga tulina entamu n'essigiri ezifumba, obufaliso n'ebikozesebwa ebimu. Ne tusitula okugenda e Solona ku baasi eyatwazikibwa omulirwana waffe e Sanguto. Twayanirizibwa omukulu w'ekibuga era eyatusuza ku ssomero eryali lyakazimbibwa omwagenda omujjuzo gw'amazzi, olwo ne tutandika okukola. Twayonja amayumba ne tugaba emifaliso ne bulangiti. Twagaba emmere, naye n'ekisinga obukulu bangi baaweebwa obubaka obubagumya n'okubawa essuubi. Amiina. Oluvannyuma lw'ennaku 5 twaddayo ku ssomero. Abayizi ku ssomero abatayinza kugenda naffe baatwaniriza ng'abazira, naye ku lwaffe twali tutuukiriza bigambo bya Yesu nti mwakikola nze. Mu nnaku ezo twawulira mu ngeri ey'enjawulo engeri Katonda bwe yatusobozesa okuyamba abaali mu bwetaavu. Kituufu, eno y'embeera omuntu gy'ataliyinza kwerabira era eraga obukulu bw'enjiri. Leero saba Katonda akukozese okuweereza abantu abalala. Omwagalwa, twebaza Katonda olw'ekyokuyiga kino, kubanga kinkwatako nze naawe. Si bunnabbi tibuneetaaga okuvuunula nti nedda ebigambo bitegeerekeka. Olwaki? Mukama agambye ebyo twakola abamu kwabo abato twabikoleranga ye. Amazima gali nti waliwo enjogera egamba nti abantu abasinga obugagga, tugamba nti abo abalina ensuku ennene, abayengezza, abalina amatooke, nti oba oli abo abalina zi botiiki be basaanidde okugaba engoye, nti abo bokka abalina ensuku n'emmere be basaanidde okugaba amatooke, be basaanidde okugaba lumonde, be basaanidde okulaba nga bayamba abo abantu abali mu bwetaavu. Amazima gali nti bw'obanga ewuwo osobola okulaba nti nno osobola okulya emmere n'okkusa abaana bo n'oleka nawo n'osobola osuula kasasiro, kiri nti amazima osobola okulabirako n'omuntu omulala, osobola okuyambako n'omuntu omulala mu ngeri emu oba endala. Ebiseera ebisinga tetumanya biki bye tuyinza kukola ku bantu abalinganga abo. Ayinza okuba mulirwanaawo. Kituufu nga buli kanako ofuna emmere. Kituufu ng'omwami waba agenze ku mulimu n'akomawo adda asobola okugulayo emmere lyasanze, ayinza osangayo ettooke nga ddungi nga nte nga lya layisi n'alireeta ewaka ku lw'abaana be ne famire ye. That time nga musobola okulaba nti nno leero musobola kulya ettooke, enkya lumondi, luli jjooli, luli ki. Awo wennyini ku pointi eyo wolina okukwatirako ebiwagu by'ettooke n'ogabirako mulirwanaawo, n'ogabirako omuntu omulala. Wali obaddeko awo omuntu n'asuula ekintu ky'oyagala n'okwata emmere n'ogiyiwa nga nte waliwo atalina. Amazima gali nti buli w'okwata emmere eyo n'ogiyiwa nga wandyabaddewo balirwanaabo abantu abakuli okumpi ku kyalo abayinza ogyetaaga, oba ogibayiira mu mutima. Boto bwegikwata n'ogiwa omuntu n'agamba Mukama, ng'olaba emuluma muli mu mutima. Olaba obulumi obwo omuntu oyo bw'aba awulira, ne Yesu Kristo bw'aba awulira, nga tosobodde gabanako na munno, nga tosobodde ebintu ebiggwawo n'ebyensi by'otasobodde gabanako, n'emmere gye tulya omala n'enkya ne tulya endala, ne luli ne tulya endala. Singa buli omu bamugamba okusitula emmere gyali alidde ku nsi kuno, singa twafaana dda kilo kubanga tesobola kola ki kuzisitula. Naye kiba kirungi n'ogabanako n'abalirwanaabo mu ngeri emu oba endala. Tulabye nti
abaana bano oba essomero lino Essolungoto basobola we baafuna omuyaga mu Spain baasituka ng'essomero. Akademi eyo yasituka ne be balina bali tebalina bingi ate olaba nga lyali ssomero naye baakunganya balina amasepiki blanket emmere bagende bagabaneko ne bannaye baabwe abaafuna obuzibu bw'enkuba. Bwe batyo tebaakumane ku ekyo ne bagenda ne balongoosa. Njagala okwebaza nti nno tusobola okukolako charity mu ngeri emu oba endala ne tugenda tulengoosanga obutale ne tugendanga mu makomera ne tugendanga ne tukuŋŋaanya buli muntu kyaleese ne tugenda mu kyalo nga tugabira abantu n'oluusi lwa effort lwokuba nti no sometime tubikola lwa effort yokka oba nga tulina waliwo event egenda otuuka we tubikola nti tunayo event wet tunakula abavubuka nti nga tetunabatuuka banaye tugende tukole ki tubeeko akatale ke tulongoosa nti banaye tugende tubeeko we tukola charity ne tekyalibadde bwekityo nti oba twalifunye nga akadde wonaye tufunidde nga kyaki ne tugenda ne tubaako ekifo nga tusobola okugamba nga we tugenda mu makomera mu bifo byakateyamba ne tulema kulinda lunaku lwa kintu kubeerayo okukola ki okubaako kye tukola eri balirwana bannaffe. Agambye nti yeeno enjiri buli omu emukwatako. Teyeetaaga musumba, teyeetaaga mukadde, teyeetaaga kibiina ky'abakristaayo bonna. Era ekintu ekyo kiva mu kwagala. Bw'obeera n'okwagala osobola okugaba. Era omuntu atalina kwagala tasobola kugaba. Kubanga oba tasobola kulowooza ku munno. Ono mulowoozaako otya nga munda olina bukyayi. Ono mulowoozaako otya nga munda olina enkwe. Bangi nante tugaba nga tugaba kubanga twagala batulabe. Ng'ogaba naye nga wogabidde walina okubeerawo ka kamera. Ekyo Mukama si kyagamba. Nti kolera eyo munda tulabe Yobu tulabe Ibulayimu nti abantu abo bagabanga ne kukyalo ne batuuka ne banoonya abantu abatafunye buweereza obwo ne basindika abakozi bagende banoonye nti oba waliyo atafunye buweereza aliwo atalidde era ne batuuka ne bakibuuza nti Mukama waliwo eyali omulala ne sitamulabirira g'osobola kyogera osobola kyogera maaso ga Katonda nonga nti Mukama kituufu waliwo omulala eyali enjala Mukama nga neesobola Mukama ne sitamuwa Mukama akusaasire kibeere ekibuuzo gy'oli awamu nange kubanga kisoomooza ate nga ge mazima nti enjiri yaffe erina okubeera ey'ebikolwa ereme kubeera mu bigambo byokka tuleme kubeera bamanyi bayibuli yokka na byawandiikibwa naye ng'enjiri ey'ebikolwa tekola ki tetugiraga. Omusajja omu lwali lutalo mu nsi ezeeyo wabweru yali ava mu lutalo ng'adda ewaka ng'olutalo luwedde bw'atyo n'asisinkana omwana omu ku street nga omanyi street zeeyo wabawe batunda zi sweets nga wabawo zi donanti kati omwana oyo ng'atadde kuli face ye bw'ati ng'ali mu kutunula eri mu bakery bali mu kukola ki bali mu kukola donanti zaabwe zi cake nga ze bali mu kukola eyo. Omusajja ono yali alina bw'apaakinze nga zze bw'ati alina bw'apaakinze we yapaakinga n'alengera omwana oyo ali mu glass ali mu kukola bw'ati agyesigamyeko ne face ye alengera ekyo kyayagala okulya nga tasobola na kukifuna. Bw'ati omusajja n'ajja n'amukoonako n'amugamba baby boy donanti ezo ozaagala n'amugamba ye nzaagala nga omanyi obuto. Musajja bw'atyo n'ayingira n'agula donanti dazini n'ajja n'alimuwa. Bw'atyo omusajja n'atambula n'agenda wabula yali agenda omwana ono yakyuka n'amukwata ku kkooti bw'ati n'amuyita ssebo n'amugamba nti yeggwe Katonda. Ekibuuzo ekyo kiwulira akagambo ako kawulidde yamubuuza nti yeggwe Katonda teyakimubuuza. Abantu be tulimu baagala okulaba Katonda baagala okulaba okwagala kwa Katonda tebajja kumanya kwagala kwa Katonda nga tovudde mu kifo tebajja kumanya kwagala kwa Katonda nga eggwe agent we osiba ovuma abantu ku mizigo nga gwe agent we tosaana kubuuza mulirwanaawo nga mazima mumala n'ebbanga nga tomubuuzizzaako nga ku kyalo mwoyita bangi tebamanyi nti olina mu advent kitalo ddamu nti kitalo. Agambye nti omwana oyo yamukwata ku kkooti n'amugamba ssebo yeggwe Katonda nga kye bamukoledde omwana nga takirabangako ng'aliŋŋanga gwe basitudde okujja mu kinnya ng'awulira bamulokodde ng'awulira nga gwe bawadde ekyokulya eky'omwaka omulamba ng'ate nga byali nga bitono. Owulira ekigambo ekyo bamubuuza nti yeggwe Katonda yabulako ndowooza mubuuza nti yeggwe Katonda eyantonda oba kye yamukolera kubanga omwana yali akimanyi nti Katonda yo yalina okwagala eri abantu naye abantu baali tebakulaze nga takulaba. Abantu be tulimu baagala okuwulira Katonda aliko eddiba
Baagala okukwata ku Katonda oyo alina okwagala. Nze naawe fe Abakristaayo fe abasobola okulaga abantu Katonda oyo ow'okwagala. Katonda oyo alabikira mu ffe nti tubaagala nga Katonda w'abaagala nti abaagala n'okusingawo. Nti waliyo Katonda afaayo eri abantu be. Nti kituufu bayinza okuba nga si bakatonda naye akoledde mu bo abasobosezza okulaba nga batuusa obwetaavu bwabwe eri bo. Lwaki tebasinze Mukama? Lwaki tebeebaze Katonda ku lwaki yakutonda? Waliwo baddekaawo ng'omuntu yeebaza Mukama, neebaza kubanga nasisinkana Jackie, neebaza kubanga nasisinkana gundi, teekawo erinnya lyo. Waliwo yali akyogeddeko oba buli omu akwekaaba bwekaabe wange. Naye Mukama agambye nti we mwakola ekyo mwakikola nze. Abantu abo betubeererawo, abantu abo ekintu ky'omukoledde taligenda kukyerabira. Oluusi ebintu ebimu tubirabanga ebitono nanga amazima bye binene. Tomanyi ki muntu oyo ky'oba omukoledde. Obu nagenda okulaba ku jjajja wange ebbanga lyaliise nga simulaba, naye ekisaawe natuukya nayita nsuubira ne mutuukako nenga naye Jackie ky'okoze tokimanyi. Ng'oyira muli eri asiimye, ng'oyira muli eri awulidde essanyu kubanga mutuuseeko ng'obudde kuba nti n'omuntu azze okumulaba amwagala n'okubanga ayambiddwa mu ngeri emu oba endala. Waliwo baddekaawo nga abantu beebaza olw'okusinkana mu bulamu. Oba buli omu agamba naye Mukama toddangamu kunsinkanya n'ekkubo nono omuntu. Sagala kuddamu musisinkana mu bulamu bwange. Amazima abantu bakyogera eriggwe Abakristaayo, eriggwe Omukristaayo. Amazima oli agenti wa Katonda. Ffe bambasada ba Katonda. Ffe abalina okwagala kwa Katonda. Ffe abalina okulaga abantu okwagala kwa Katonda wano ku nsi. Naye Katonda omuli presentinze otya? Wangi? Kristo yatambulanga nga awonya. Kristo yatambulanga nga kyakuddamu eri abantu abalala. Yali kyakuddamu mu mbeera yonna eri abantu abalala. Oba naawe bajja jjo n'ogamba bannange embeera ng'etusobedde, ensi eragawa. Naawe oddamu n'ogamba banne amazima gali nti simanyi ensi gy'eraga oba tulagawa. Omukristaayo wangi gomanyiwa gye tulaga we tuli. Gwe agenti w'eggulu. Katonda gwe yeesigizza n'ekigambo kye. Naawe abantu abadde mu bwotyo. Mazima gali nti katulage Katonda oyo ajjudde okwagala ku nsi gye tuli. Abantu betubeeramu leka beebaze lwaki batusinkanye. Leka beebaze lwaki Katonda wali yatonda ensi. Amazima gali nti ku lunaku luli olw'enkomerero, wulira kano, ti olunaku luli olw'enkomerero buli omu aliwa embalirira eby'ebirabo Mukama byatukwasizza ne tutabikozesa mu butuufu bwabyo. Ne tutabikozesa nga bwe tubadde tunabbikozesa. Ekisinga nno ekisinga okuneewuunyisa nti n'ebiseera byaffe mukono bino byatuwa olina okwembalirira batya w'obikozesezza kubanga Katonda abikwesigisa n'abikukwasa. Bw'aba abikwasa obikozesezza otya okulaba nga bivaamu ekibala, okulaba nti nno bibuulira enjiri. Ensonga lwaki tuli wano kwe kulaba nga tutegeeza bannaffe okwagala kwa Katonda, obulokozi bwa Katonda, ne twagala tugenda mu ggulu. Wanje Mukama n'atusaasire. Buli kimu Mukama kyakwesigisa leka okikole mu bwesimbo, leka okikole mu mazima. Ekisa kya Katonda leka kirabikire mu ggwe. Abantu leka beebaze lwaki bakusinkana. Ne ku lunaku luli Mukama aligamba nange obadde muddu mulungi. Amazima gali nti wali abaddekaawo naawe Mukama ali nerako enjukidde. Mukama ali akoogeddeko nga we yayogera ku Yobu nti omuddu ani Yobu. Mukama ali akikoogeddeko nagaba bannange bwe yagamba Sitaani ng'agenza okukiika nti ova kutambula eyo ondabiddeko ku muddu wange Yobu asobola kyogera. Tebannange ondabiddeko ku muzaana wange Jackie. Katonda wange naawe asobola Katonda okyogera. Lwaki yamuyita muddu we? Naawe Mukama akumanyi. Bali balyanga mmere y'emu naye kimu kyokka kye baawulako ffe nti beewaayo eri Katonda, baategeera ani gwe baasinza, n'ekirala baatambulira ku kigambo kya Katonda nga weebeera bakola tebakola B. Era kyava bayimira n'obuvumu ne bagamba nti Mukama amazima we wannali nsobezza, Mukama wa kino, ne bakabiira Mukama n'ebisuubizo byabwe nga balina ensonga lwaki babyogera. Nange oyinza okuba olina ensonga ogina muganda wange. Mukama n'atusaasire tukole ekitundu kyaffe nga tumuweereza. Wangi ekisa kye kitubeere Mukama atuwa amaanyi okulaba nga tumukola ki, tumu representinga mu nsi eno ey'ekibi.
abantu abasinga bakifuula nti nno kizibu, bakisanga nga kizibu okukkiririza mu Katonda atalabika, okwagala oyo Katonda atalabika. Naye nze naawe fe abalina omulabisa okuyita mu bikolwa byaffe, mu buweereza bwaffe, mu njogera yaffe. Obuweereza bwa Katonda tebukoma mu kugaba kokka. Oyinza okuba oli mu njo ng'omuntu yeetaaga weetaaza bigambo byo ebiyinza omuzaamu amaanyi. Bantu bangi baagala okwetta, bantu bangi bali kaguwa. N'olw'okutambula olina omuwa ebigambo by'essuubi. Amazima gali nti neeyo aba alwiseewo olunaku. Bwe yali badde yeetugira mu ssaawa 2 oba omwongezaako essaawa zayinza okulowooza okuddamu okwetugira, kubanga oba omuwadde ebigambo by'essuubi. Tujjukire buli kigambo kye twogera, buli kikolwa kye tukola kirina empeera. Ekyo tukimanyi nti n'ebyo kimu kye tukola bamalayika we bali abawandiika. Wangi we bali abawandiika kyoyogedde ne kyokoze. Neera byonna tubiwako empeera gy'okoma okwogera ebigambo ebirungi eri abantu ba Katonda, ebizza emmeeme, ebiwa essuubi. Lwaki Mukama atakuwa omukisa? Abaagalwa, leka tubeerenga omusajja oyo eyali ava mu lutalo. Nga kituufu ava mu lutalo alina okusisinkana famire ye, naye Mukama yamukwatako okulw'omwana oyo gwe yasiŋŋaana nga yeetaaga. Amazima gali nti nga talina, Mukama omuntu oyo n'amuyamba n'amufuukira omukisa eri obulamu bwe. Naawe osobola okufuukira omukisa eri obulamu bw'omuntu yenna. Si mu kugaba kokka, si mu kwogera kokka, mu kuyamba mu bintu eby'enjawulo. Ng'omuntu afiiriddwe osobola omugamba ebigambo ebimuzaamu amaanyi. Ng'omuntu ayita mu bbeere enzibu, just ebigambo byo. Waliwo abantu abali bazzeeko mu bulamu bwo ne bakwebuuzaako ku nsonga ezimu mu bulamu bwabwe. N'ogwo kubeera ng'oliwo nga bakwebuuzaako mu bintu ebimu, obeera mukisa eri abantu. Ogwo olwedde guba mukisa nti bannange wetusoberwa ng'aliwo ekitutawanyatawanya. Tulina tudduke omu advent gundi, tudduke owa gundi, tudduke owa ono owa gundi, kubanga ovaamu ebigambo ebyensa, kubanga ovaamu ebigambo eby'essuubi, kubanga ovaamu ebigambo by'amagezi. Mukama n'atusaasire, kubanga oluusi tetukoze ekitundu kyaffe nga tulina kikola. N'oluusi ebirabo bye yatuwa tetubikozesezza bulungi kuviisaamu oba kulokola myoyo mirala. Ebintu byonna byatuteesezza tubyekkusizza nga ffe, ne tusiga mu bintu ebigenda okuggwaawo, ne tulema okutereka eby'obugagga bwaffe mu ggulu ewatali nnyenje nno. Oyinza okuba kale tosobola kwogera, oyinza okuba kale n'okugaba tosobola kugaba, nate sisuubira, kubanga buli abeera mu Kristo ebyo bibeera naye, ebyo bibala bya mwoyo, nti okusaasira, okugaba, okwagala nabyo bijjirako, tebisobola kutambula nga tebiri wamu. Mukama n'atubeere nga tukola ekitundu kyaffe nga tuweereza Katonda. Abantu abasinga batumanyi ng'abantu ab'ekigambo kya Katonda, ng'abantu abamanyi Bayibuli, ng'abantu abamanyi ennyiriri, naye ng'ekibi bangi tuzimanyi naye tetuzitambuliramu. Waneeno tulabye nti nno Katonda we yali atambula ayamba abantu ab'enjawulo, nga kituufu kyayogera kyali, nga kyayogera kyali, gwe kyokola kyoli, kyoyogera kyoli. Omuntu asobola okutuna n'alaba obwa Katonda mu ggwe, omuntu asobola okutuna ne yeebaza Mukama. Kale nno Mukama atusaasire nga tumuweereza, tubeere omukisa eri abantu abalala. Mukama atubeere tusobole okuweereza. Bangi mwagala kuweerezebwa bw'obeera omudinkoni, bw'obeera nno Mukama n'akusaasira ne bakulonda ku bukadde, Mukama n'akusaasira n'akuwa kale ekifo ekyenjawulo mu kuki mu kyaki okumuweereza mu buweereza bwe. Gwe n'oyagala bali ante bakuweereze. Katonda tumulabe nga ali muweereza ku nsi, yajja kuweereza so si kuweerezebwa. Ye Katonda naffe kyagala tubeere tuweereze abantu abalala so si kutuweereza. Mukama n'atusaasire nga tukola omulimu gwaffe, nga tuleeta bangi eriye. Katwebaze. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Mazima gali nti oluusi ne gye tubeera tubadde tetukola kitundu kyaffe, nga bantu bangi batwesittalako olw'embeera zaffe. Naye Mukama tukimanyi nti we tukukkiriza tufuuka kitonde kijja. Yongera nno omutukuvu okukola mu ffe. Mukama beewuunye ng'ebyo ebiva mu ffe, bagambe naye ono omuntu yabaaki nga yakyuka, abula nga ggwe gwe balaba nga beewuunye okwagala kwo n'ekisa kyo batendereza erinnya lyo. Yongera nno tugabiira Katonda waffe tusobole okubeera omukisa eri abantu abalala, n'abasobola yogera nabo tulekerawo omululu. Ekisa kyo n'okwagala kitubeere nga tuva ano nga tugenda okweweereza. Beera Katonda waffe naffe tubeere abantu bo. Naku nno nga lukedde Mukama tukulembere tubeere omukisa eri abantu abalala,
Bera Katonda waffe naffe tubeere abantu bo kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olungi, Mukama akunkuumire. Tumirako baganda bange bonna gye bali, abali muno n'abali wabweru w'eggwanga. Mr. Leonard, Mukama akunkuumire. Mr. Mugalu, balamusizzaako. Madamu Annabelle 99, Mukama ababeere mwenna. Mwebale obuweereza, Mukama abankomere. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.